mu mudosi byankuluzibwa tunda akumba ekikolo kungemulamu wamande yansizezesi naye zibuulako nno bakulu era nawalanyweyo ayinayeyo olukumi lumbi nga toswala mukulu temukuma nnyo mitima era walannyo zibuulaba neyanziza nno basebo ayina olukumi alunteere wano nnyabo ofukamirangako oli mukazi twagala nnyo obuyimba bwe tukuba nga mubukola ki nga mubuyigamu omanyi kadongo kamu kambabulirayo kino ekigambo music mu Uganda mulimu akutta akati ensangi zino naye si ew'omulamwa okay kubanga omwana ova eri n'ayimba akayimba ne kakwata eggombolola namba buli muntu n'awuuba omukono n'amaliriza okuyimba n'omugamba abadde agamba ki nga nawe tokitegeera omwana n'aleeta hiiti n'agikuba bebi nawe tuzine babiri tubiddemu bye twazina ku luli kati eno gyakutamira oba waliyo abaliyo yakwata mukwasi katima okitegeera omwana n'amuleeta akayimba gwongerayo bebi munda ddala n'akola hiiti okitegeera Uganda wo yatuuse nze lumu naliko mu Kivulu nga naffe baatututte ekkuba eno endongo yaffe nga waliyo n'omuyimbi omunene naye ng'abayimbi buli muyimbi yaleese nnyina ekivulu kye nasinga okutya ye muyimbi gwe bayita Gravity yali ayina hiiti ebiseera ebyo buli muntu ayina yimba ate nga bamaama bammwe batuddawo mu maaso n'abantu abalala omwana n'aleeta hiiti mugenda kunnyamba kano mukaanukulu kubanga naye bw'aba ayimba eno abawa omuzindaalo ne mukola ki kano kendeese abijanjalo kitegeera kano kendeese engozisinga mwenna muyimbe automatically nga nnyina alina okwanukula ekijanjalo kubanga omwana agambye mwenna mukole ki be bayimbi be Uganda ne tukola ki naye omwana waliwo yayimba akayimba mweyambisa akakisa mwesomere nga ndi mulamu mu maaso tomanya biriddirira kasita mulabye bannammwe abakasomesa eno bwe bagoyomwemu mweyambisa akakisa mwesomere nga ndi mulamu mu maaso tomanya biriddirira kasita mulaba ababooda abatamanyisa eno bwe bagoyomwemu lwakiringako sibe ekutiya nga ndi mulamu mu maaso tomanya biriddirira kasita mutetuko esuuti obusuuti gyendese mu nnyumba yene mukadde wange ani alinzijanja basinga temusome bulungi munyigire okusoma baana bange analemu ekalamu tanajaniranga wayitira omuguwa eddalu nti mwogere nga boogera obulungi bootalaba baana bange njagala mbaweerere kuba kyekyomugagga kyengabye mu lwatu sooka osiriseemu awo buli muntu njagala ofuna amaziga agakulukuta mwoyo gwo kubanga essaawa zino Ssebatta bw'atimba ku koona paapu Fresh Kid n'atimba wali ku Katoogo walayi Fresh Kid ajjuza Ssebatta ne kimusala naye bw'onoonya abantu kye bagenza owulire wa Fresh Kid ne kye baanoonye ewa Ssebatta nze ekisitya kyamazima eno endongo y'okukuba tugikuba bwe tubalangira kubanga mulese okuwagira ebintu ebirimu amagezi ne mutandika owagira gasiya buloolo omwana n'ayimba oluyimba amazima nagirabako ng'olina nnene bwabwabwa tukolebe tutya mbasoloozeyo mulundi gumu tugende maaso muwulira mukooyo sasula bambi twagera mu bwogezi kubanga mmwe muli bantu mukooyo sasula lwaki temugenda bami mugende kubanga nange era bwe mbalaba nga temumpa ssente ate mu kifo ky'okusanyukira mbanyiigira twayanza nnyo taata tweyanze jangu otandikire ku zino mwana wange mukubire mu ngalo aleese 15 emitwalo 5 egyeruzira tandikira ku 15 tetugenda solooza buli muntu muyolerero tetwagala ssente nnyingi twagala 15 endala si bwe kiri kwata abantu 10 nga 5 buli muntu ng'awanika mukono
bana temumuza gita tugenda kwasaganya ekintu kino mukwate Taata Junior solozeyo guno omutwalo nagwo tubeere nagwo mu nsawo edda mabega mutuse n'okutulemya eddembe lyaffe mwese nekyuse nnyo bannange piramu ekyalenga endongo ffe twagikuguka bukugusi kulira amaaso gonnumengala bampulira ogenda sooka osirisebe biyinza tukubya n'emigongo okukolera amazima kyetukyerekereze asoloza ngamba bugambi nti kubulako bweziti kubanga nze enyimba nkyayina mukwano gwange Pawulo Kafaala ondabira nnyo Firero Taya namani basudde wamu ne Kasujja Kasozi Livingstone ne Mobiles wamma musula mutya baganda bange leero nzijidde mu nnaku siri akulimba walumbe yeefudde nnyo natomukambwe okusomba abayimbi ngano g'ebikola yasooka n'atwala wano Firero Taya n'akomawo n'atwala ne Kasozi Livingstone tewayita bbanga ppanvu basudde n'amutwalira ati mu kabenje wabaddewo akayita ebbanga bwe liti yakamala okutwala matini angume ne lusoba ne lutubbakawo n'ekisa kye ekyo kyanyiisizza bakadde bange kyenvudde mbakagitandulangire byonna bye lwetegeka okunkola ebyo sibitiddemu bakatonda kasooke mabulire akagamba okuuma abankwata ku masimu bambi temunteeka ku mutimbagano abaana bange nabagamba nkolera mu tawuni nabagamba nkola ku adiwe abaana balina amasimu tegeera bajja kulaba taata waabwe ku ndongo y'eggaali bo bajja kunyiiga bunyiizi mbu baswadde ate nga mwenzijja ssente ze bali embwezo abanye embigobe mukwano gwange Pawulo Kafaala obadde ogambako nkyagala ennyimba z'abaafu ojja kufa ggwe kwata luno olwasa solooza oyo oteeka okuba oli mitwalo ebiri nze saagala kunjawula mukwano gwange Pawulo Kafaala ondabira nnyo Firero Taya amani basudde wamu ne Kasozi Livingstone ne Mobiles agambye kubuulako mbonna olwasa musooke mumuwa muyaayo ono tulyoke tukuba ekidongo kyaffe kati jangu okwata eŋŋoma zino nama muyitaayita ku siteegi engatte kulinga ekiwoowoolo muzironda muwala wenna ogubye olinga yirisi oba mugula za byabulamu ng'obwo ogwa mazzi oleme kubbira sima owa jaazi ekayigwe ndinda wano owa jaazi tugenda kukuba sagaz akayimba k'essagazi segedde okunkwata munkwata naye temumpositinga mbabuulidde amazima ze ate nange njiina anampositinga nja mulaba njoke muliisa ebyawakati ebyemmotoka buleki kwata Dawudi kyofa togabye nobalugala nange kangabe ku byennyinawo kayimba kaakano ndeesa omuliro ndeesa ekigunda kulira endongo owajjaza ombowa oba nze nyinyuke ninga afunamu ng'ate sifunamu numpameka okumbonyabonya nga ninga yasobeza oza nakolyetya okumbonyabonya kuba ebintu omulala ajja kubeko jamu obikundeko oba byatikabyatike anti tebamanyi banumya omwoyo kayimba keeko amazina agakalimugeeyo kola taata tonjali akatimba muliwo abakaano olutatadde nti kino ekyana kiyimba ne kyeyagala nange nsiima nnyo na kaakati ndeesa ebinyuma abadde agenda okunoba emibugusooko gizzeeyo ensonga ekunobya gimanyiiko yabbaawo okukusuulirira yafuna omukazi ekibuye ewuwo takyakola mirimu nesobola okusala ogwakawalange
abaami bakukuluma babbamu bawa ensonga nti omusyamo bulira ekigunda nati mbyerabira gw'emyaka 3 nga tewali ayimba nange ndi muntu singa birekera ddala awulidde nati bawa ensonga babbaawe bulira ekigunda bulira ekigunda n'onyumirwa ng'afunamu ennyo n'ozina n'otuuka n'eka n'ebisolozo bigwe abadde agenda okunoba emigugu sooka ogizeeyo ensonga ekunobya ngimanyiiko yabbaawo okukusulirira yafuna mukazi ekireka ewota kyakola mirimu nze nsobola okusala ogwakawala ng'eno abaami bakukuluma babbama bawa ensonga nti omukazi omujama akeeta ofunda n'omukazi omwensi nga naye muyonjo mu nnimiro saawa ennimiro ng'omuddo ogwokya azunzaaki alinga ente alinga enkolongo tubenkuuta weesimire mwana gwe lwaki otaddemu akaweta onoonyi okubba abantu atozaamulimba neyanziza omuntu asiibye okuva ku nkyanga otawuka n'okuba entumbwe lwaki oliyinza okugambibwa nti owange emmere bw'onaaba abaami twafuna emyoyo okuba ne kamera ezisika enkulaba ng'ogubye entumbwe nga nkulaba nene ekitemu nakati saawa ennimiro aneti ng'ebisubi obyokya yonja omwala oba giyita entaana yonja ekintu bulira endongo osinga omuntu nga tewali anyiize bulira ekigunda maama bulira endongo y'akagaali efuuse ensonga eno ya pikipiki yava ku ggaali tulinnya omutindo tweyongerayo naye tugifunidde ate nga nkadde tulwaje bannange mutuwe empiya baana koona ati aleetedde akazi ati aleetedde akazi omukireka ati ali musawumu ekireka obenga ogaba yakakula ekyafu twatamwa twagala enyirira anti eddiba neewumba linda okuseka kakyeka obenga ogaba yakakula ekyafu twatamwa twagala enyirira anti eddiba neewumba linda okuseka awo nno we tuli endongo evuddemu tekyavuga simanyi saamu endongo kikube ekintu kikube ekintu tukyagenda mu maaso zikyalimu n'ompositinga kwogwo omutwe okukulinga emyesa ekyeko obenga ogaba yakakula enkyafu twatamwa twagala enyirira anti eddiba neewumba linda okuseka yakiriko akuggwa ojja kakasa nti omukazi omujama abulwa n'asiira anti bw'ayagala akuyite naati abo abakuuma ng'erudda nswera nga n'erudda enswera ennyingi n'abuuza kibeeredde kiti nga tukyali wano okunyumya obunyumya kotya ku mbaga ya kabaka ng'atwetooloola olubiri saawa ennimiro bulira ekintu muno mulimu ki ekiyega abenga agaba yakakula enkyafu twatamu twagala enyirira anti ediba neewuula linda okuseka ekiriko akuggo ojja kakasa nti omukazi omujama abulwa n'asiira anti bw'ayagala akuyite naati abo abakkuuma ng'erudda nswera nga n'erudda enswera ennyingi n'abuuza abo kibeeredde kiti nga tukyali wano okunyumya obunyumya watya ku mbaga ya kabaka ng'atwetooloola olubiri saawa ennimiro bw'omala oyonje ekitemu yonje nabbingo nene ekitemu oyonje busaabala nene ebbiina
kubire kiria yakamatira kuyo chikunda mama sirisendo mwankoye sirisa mwao cheche chiganye nyongereyo kamu temugenda kunkutula egundi munkutte nnyo ku masimu mumpeeyo 12 zimbeere muziriza abali bayayi ezo z'abayayi wallahi ebiri apere kayimba kiwano Wema kwata kale tukube kano. Kwata kano tukube kano. Baba kwata tukube kayimba kano ke kasemba yo tukubole gwango budde bwa fuwende ko bwebefo. Kwata mutano tulira. Kano kabenzi ngo ina muchawo ne ngo muleka wono osotya batne yibe. Akisegedde. Sijeno nembasanga basebo nebaza Katonda ne yampa amakula ebintu byesisuubuza nusu okubisasulira ekintu ekyo kikulu bannanga omuntu nga mukulu okuleka amakago najjanga akulabe ate naakusasulira ennusu bw'otebaza Katonda yentasima yennyini kyova olaba buli olukyannuma okuleka abakadde bange nandiwuuse ku supu maama n'asiba ku kigoye nomwebaza okuza omuntu ate nga mugezi enzijeno nembasanga basebo nebaza Katonda ne yampa amakula ebintu byesisuubuza nusu okubisasulira kintu ekyo kikulu bannanga omuntu nga mukulu okuleka amaka ge najjanga akulabe ate naakusasulira ennusu bw'otebaza Katonda yentasima yennyini kyova olaba buli olukyannuma okufa kw'abakadde bange bandiwuuse ku supu maama n'asiba ku kigoye nembebaza okuza omuntu ate nga mugezi Tereza akantu giramu awo kayimba kajja kuba kawanvu nnyo ate kajja kubeerasa nabiseeka abatamanyi okulw'ebiseera kansooka okubategeeza mumanye kano ke tuba tukuba kano kiwule kwata engoma ezo kwata mutaata kano ke kaziba kasembayo engeri gye navuga ku booda ate era ng'oli awo nkyagivuga sisobola kulekayo ku bubaka bw'ababoodaboda kububawa nabiseeka abatamanyi ku lw'ebiseera kansooka okubategeeza mumanye moze nfudde masakesa z'amatendo abamanyi muwondo gyenva kimanyi nti oninze nnyo kumala ebbanga ntoda kibekituufu naye nange mbadde seebaka ndi mu kuyiiya naye ntuusa ab'emikwano mwebaze Katonda kiba kibi gw'oyagala okwanguwa kaate n'aleeta ebiboosiboosi nga bibi ekyo kye kinkumya okumala ebbanga nabiseeka abatamanyi ku lw'ebiseera kansooka okubategeeza mumanye moze nvudde masekesa z'amatendo boddo gyenva kimanyi nti oninze nnyo okumala ebbanga Katonda bakiba kituufu naye nange mbadde seebaka ndi mu kuyiiya naye ntuusa ab'emikwano mwebaze Katonda tuyanza nyo tuyanze atakumira mpera batukumire ebyonyi lugwa lyokya